abazadde abaana after senior 6 allow them to date, not to fornicate. Ebintu ebiri byanjawulo. Okudatinga kwe kubanga asobola okulaba omuntu n'amumanya so that agenda omala university nga engeri gye mwagala ennyo nti omuwala bw'amala university afumbirwe ate ng'omuganye okulaba omulenzi ng'ali ku university agenda mujjawo. Abasinga beerabira eyo oba amulabira kale mwejo emyaka gy'emyaka egy'okuba nga bamulaba, so bwe bamulaba muleka dating mu guiding engeri gy'alina okikolamu, not to fornicate. Talina kukola bikolwa by'atalina kukola ng'ali mu dating. So jja mu guidinga kubanga tumanyi okugaana abaana okubeera nga badetinga ate bamala okusoma tubasaba abaami, naye ate bw'atandika dating omwami after university kitegeeza ali 23 usually 23 24 25 abasinga 25. So 25 alina emyaka egy'okudatinga ebiri oba esatu, that is 28. Abasinga abo bakolerawo nnyo ensobi nnyingi. Bwe bamukwana myezi abalaba emyaka gimuyiseeko, nina emyaka 35 nina ofumbirwa and then my ovaries, ate batugamba bw'olwawo bw'oweza 40 you've been menopause tojja kuzaala, ogenda okwesanga rushinga nga tafunye budde bumala kumanya muntu. So I would encourage and request parents to guide their children ku dating than bagamba nti tosemberera balenzi asembere bawala. Si kirungi. Then era baba bali ku university abaana babuulire nti ebisiyaga gyebiri, it's an abomination. Maaso ga Mukama kyekintu kyemmanyi nti kyekintu kye bayita new world order. The order eyaliwo oba gye baagala oyita the old order or God's order ye yatonda omusajja nga alina kwagala mukazi, si mukazi ku mukazi, musajja ku musajja. Whatever the world says about that tekimataringa. Katonda bw'agamba it's an abomination, it's an abomination. Tabitunula nako. Tulaba Sodom, ekibuga kya Sodom and Gomorrah nga bwe wandigambye nti emirembe guno ng'ebadde Kampala ne Jinja oba Kampala na Wakiso. Katonda n'abyokya olw'ebisiyaga. Abasiyazi batuuka n'okuba nga baagala kusiyaga malayika ze. Ne balumba Luti ne bamugamba tulabye abasajja abayingira omwo batuwe nga kuliko n'obwana obuto. So ebisiyaga tebiri mu bantu bakulu. Abantu abakulu bano be ba-initiating abaana bato mubiwulira biri everywhere. Osobola biwulira mu church kubanga mu church tulinamu emisege ejambadde amaliba g'endiga. So togambanga nti abalokole basiyazi no. Abalokole si we bali kubanga omulokole agoberera Kristo. Naye mu kkanisa eya Kristo mulimu emisege ejambadde amaliba g'endiga era nga gijja siyagiramu abaana. So tolowooza nti bali safe mu mikono gy'abantu abamu mu church. Olina obibabuulirako. Bw'ofuluma church gyebiri oba mu nzikiriza ki oba nzikiriza ki gyebiri because sinzikiriza yeriko ekikyamu wabula abantu abagirimu. So oba olina okwegendeza omwana mubuulire ku sexuality, ekikula kye kya butonde buwala, omwana omuwala yaani, yeeyisa atya, ayambala atya, ayogera atya, ate era bw'atandika okuba mu relationship relatinga n'abaani. Relationships netugamba eza dating ezigenda okuba nga zivaamu obufumbo. Era omugambe ebisiyaga gyebiri kubanga yensi it's the perverted world gye tuyita the new world order. The new world order was set by the devil. Okugjawo the order Katonda gye yakola. Katonda alina ensi bwe yagisengeka bw'erina otambula, kati sitaani alina ensi bw'ayagala etambule. So omukazi asobola okuwasa mukazi munne bavayo proudly n'agamba ndi musiyazi. Tekitegeeza nti kituufu by the way. Abantu bwe bakyogera because ensi ekkiriza babikole tekitegeeza nti kituufu. Oli navayo n'agamba ndi musiyazi mulenzi ayagala basajja banne. Tekitegeeza nti kituufu naye weekiri. Ate ebintu ebimu tetugenda bijjawo kakube nakusaba ne bwe tunaasiiba kubanga ebimu Yesu yatugamba those are signs of end of time. Ebimu bituukiriza byawandiikibwa bya Mukama waffe byaliwo before Christ era after him ye kye yajja yatuwa salvation. Kasita osalawo n'olonda ekkubo eryo ery'okubeera nga ye mukama w'obulamu bwo then oba owonye kye tunayita nti geyeena. Naye obulamu bw'obutambuza ku nsi bukulu, so toyinza kuyatula bulokozi naye tagaana kubanga era yatugamba bangi baligenda mu maaso ge ne bamugamba naye twakolanga ebyamagero mu mannya go mu linnya lyo, twakolanga kino mu linnya lyo, twakolanga kino mu linnya lyo, n'abagamba sibamanyi, I do not know you. So omuzadde fuba okulaba omwana wo omuwala omubuulira